okufiirwa ebifo ebisinga ebyobukulembeze mu kulonda kwa 2021 bannakibiina kya NRM batongoza kaweefube bwe bagenda okuyita okuzuukusa abawagizi baabwe abagwamu amaanyi. Bano nga bakulembeddwamu Dr. Daisy Sonko Nabatanzi anoonya okuwanulayo omubaka wa Nuupu akiikirira ekibuga Mukono mu Palamenti Betty Nambooze. Batandikidde Wantoni ne batambula n'akadoodi okuyita mu kibuga okutuuka ku kisaawe ky'Entaawo gye basisinkanidde mbungi okuli abavudde mu division 2 ey'Eggoma ne Mukono Central. Wane watu timu nyingi nnyo kumpi buli parish mulimu timu eyambadde yero ng'esimbuka okugenda Entaawo tugenda okusisinkanira. Nze ndi mu timu emu ku zino ezigenda Entaawo. Ene timu eri wano eri e Wantoni be bano abavubuka abaludde ebbanga nga bawagira Muzeeyi Museveni, abaludde ebbanga nga bawagira candidate w'NRM. Tuli mu kwezza bujja eggwanga litegeere nti leero Mukono municipality ne district yonna twagala giza mikono gya NRM tukolere abantu baffe tukolere ensi yaffe. Mukono ebitusomooza bingi nnyo naye naffe twagala okuteekawo obuwagizi obw'amaanyi. Muyinza okutunulira abantu ababodaboda batwegasseeko abakisisi ba Chapati wano municipality wano Wantoni. Mu nsisinkano eno bakiraba mmemba omuli n'abeegwanyiza okuvuganya mu bifo eby'enjawulo baweebwa omukisa okubeerako bye boogera n'okusaba akalulu naye nga abamu ku bano bakamba okukira enjuki enkubemu ejjinja nga balumiriza abamu ku bakulembeze baabwe okukutana abali ku ludda oluvuganya gavumenti ne batundanga obuwagizi bw'ekibiina kya NRM. Bwakansala bw'abalema naye ate abo balina ebikolwa bye bakola ku balema nga babanyaga ssente zaabwe. Basaba ne banyabo nsaba akalulu emyaka 10 naze kutefulaga yabaliko obulemu RDC sibaswaziza mu kanso nteesa mu ofisi y'NRM ngenda gituulamu mbakolere nkolere obingi nina emikwano sirina nziro sirina balabi bwe munampika njabi batuusaako. Debozi Ntale John naze chairman NRM Resistance Task Force Guleta Mukono tax force enoyeza Muzeeyi akalulu Uganda yonna. Era nga tuvuddeyo nga tax force okulaga district zino ebbiri Bugiri ne Mukono municipality okulabika ntusweepinga opposition mu mbeera yonna nga tuzza obumu era buli NRM kabenga ali beegwanyisa ebifo kyekimu tusaze tubagatte wamu n'okwagala ensi yaffe gitwala buki mu maaso. Timu eyaffe yekisinga okukunga mu Uganda yonna tax force eyaffe Guleta Mukono era twagala kulaga vibe ensi yonna erabe bagiteetaka ku luno twagala tusweepinga buli wamu wali opposition twabike nga ati Muzeeyi akole n'abaki batagenda kukola yekka. President yataka tumuweereza abantu nga bano asobola okwogera n'okusakira abaki abantu. Gulumiza Mukama atuwadde essanyu olunaku luno olwaleero ne tuddamu okuŋŋaanako nga bannakibiina ekya NRM era mbakulisaayo nnyo nnyini ddala mu kalulu ak'omulundi ogwaggwa. Twebaza Katonda kubanga buli luvannyuma lwa myaka 5 atuwa omukisa okukyusa era n'okutereeza ensobi zonna ze twakola. Amannya gange nze Margaret Nakavubu, nze flag bearer wa NRM ku kifo kya District Woman Member of Parliament. Ekifo kyenkakasa tune ku mulundi guno nga bwe kuli kusiima kwammwe mugenda kukinyongera. Ku mulundi guli tulina bye tutaakola bulungi. Mbakubiriza era mbakunga banna NRM fenna abatudde wano tutereeze ebikyamu bye twakola. District eno ngitambula era ngimanyi okuva gyeva ne gyekoma. 2021 bwe twava mu kalulu twali tetukyasobola na kuyimirira mu bantu bangi kumwe mwatya naye mbeebaza ku mulundi guno tuvuddeyo okwongera okwoleka obulungi bwa NRM awamu ne gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni n'abakulembeze abalungi ffenna Mukama baabawadde bannamukono. Nze Dr. Daisy Sonko Nabatanzi bannamukono gwe bateeseteese ate nga nange neeteeseteese mbakiikirire Mukono municipality 2026 ng'omubaka waabwe. Ntwala omukisa guno ssebo kitange awamu n'abakungu abaliwo okukwaniriza mu kibuga Mukono municipality kubanga era nze mmeeya w'ekibuga kino ku saidi ya NRM wetutudde wano. Lwaki tuli mu ghetto wano Kampala Metropolitan oba Buganda abaana bano basinze otutabula
n'okutaataganya ekibiina kyaffe olw'ebigambo byebateekamu ebitali bituufu ne bakyawa NRM ate nga tirina kabine yadde naye ffe omulamwa waffe ogututwala mu ghetto kubakumakuma kubabuulira bituufu Muzeeyi Museveni byakoze era wenjogerera wano abaana bangi nnyo boolaba wano bawanise bendera yafaawo bali mu kukola nebaza pulezidenti w'eggwanga yatuwa miliyoni 10 era abasinga bafunye ssente ezo bali mu kukola ssente basobole okuwa information abalala abali mu njaga n'ebiralagalagala ebirala bye bakozesa nti essaawa leero bannaggeto batandika okuwagira NRM bawagire gavumenti mu kifo ky'okugikuba ate bagifunemu tulabe eggwanga eriyeyagaza tetusobola kugenda mu byabufuzi nga tetukutte ku nsonga ya security kubanga edestabilizinga buli kimu ne bwe tunayagala obukulembeze nga tewali mirembe pulezidenti w'eggwanga teyaleeta tumala biseera ng'alaawo embwa. Here in Mukono, the president has given us roads, this Greater Kampala area roads. He has given us industrial parks in Amave and in Mbarara. So in terms of creating jobs, in terms of creating services, we can only ask for more, but there is something on the ground. So me, I call upon members of NRM, wherever we are, to make sure that we represent the president to the best of our abilities, to make sure that we give people the services they deserve, we supervise the services that they should, and indeed demand the best from those who are accountable at the levels of parishes, at the levels of sub-counties, at the levels of districts, so that our people are able to appreciate what the president has promised to them and what he has been able to deliver within the available. Nze mu kitundu kino kya municipality okwesimba mu municipality as member of parliament ku lw'obumu obubadde tebuliiwo okugatta ate n'okwongera ku nnamba z'aba NRM ababeera ku mukutu gya Twitter newa NRM ate muna PLU si kibiina era kyekibiina oba ye group mu pressure groups zonna eyakomezaawo abavubuka newano mu Mukono bangi betukomezaawo. Eyali ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono Francis Lukooya Mukoome ategeezezza omugenyi omukulu ambasada James William Kinobe ng'ono yakiikiridde ssaabawandiisi wa NRM Richard Todong nti nga NRM disitulikiti y'e Mukono tebali kifo kya mbaka wa parliament ku ebyo ebitaano kye baawangula so nga bwe baatuuka ku bassentebe okuli owa disitulikiti amagombolola ag'enjawulo ne bakansala era ab'oludda oluvuganya baabakubye akaga. Kanso ya disitulikiti ey'abakansala namu basatu ne tufunako 11 ab'e NRM kwegamba NRM nedda ku opposition kyakabi nnyo ba MP bonna tetwafunayo wa NRM n'omu ekyo kyamutawaana nnyo nyini ddala. Chairman wa district of course naye n'agenda mu NUP. Bwe nali chairman nakyaza President Museveni e Mukono emirundi 29 nga ne batumuyita okuggulawo ekkubo ery'ettaka ng'ajja President awuggulawo ekkubo lyaffe ery'ettaka wano ng'ajja kakati eyo NRM gye twagala okukomyawo tetulina gye tuyinza kulaga nnyo nga bannamukono bwe tuba tetutambula na President Museveni. Ate njagala nkibabuulire kino si kyama. President Museveni era agenda kuwangula. Bw'obeera omubazi w'ebyobufuzi oba wakirabye dda. Ate kyakabi nnyo omukulu n'awangula ng'ewammwe tawanguddeeyo. Kitegeeza temubeera ku mwanjo. Bwe baba banoonya abanaabeera ku mwanjo mwe mubeera bbali. Nolwekyo twagala President Museveni nga bagenda okuwangula Uganda yonna nga ne Mukono y'emu ku disitulikiti ezimuwangusizza. Eryo lijja okubeera essanyu lyaffe. Mpagidde NRM kuba 96 nali simunangako mu kisolo ebikono byammwe okulaba Pulezidenti Museveni naye okufuna omuntu omutuufu Madamu Daisy Sonko yantuusa owa Pulezidenti Museveni mu state kati bw'abaddangaana okwogera wano abaddangaana okwogera wano nkusekeredde.
ono lutadde omuzindala akulira ebitongole ebikunzi by'obuwagizi mu Greater Mukono Sadat Katabira n'agukwata ng'ono mukwawa okukira enswera enkubeko ng'agamba nti abanene mu kibiina tebafuddeyo kukola kyetaagisa kulaba nga bazza ekibiina ku ntikko olw'okuba bo bafunamu ne bwe kiba nga opposition be bawangula. Mwe NRM mwe kizibu kya NRM. Opposition tayina maanyi mu Mukono. Naye aba NRM bafuuse ekizibu ne bawagapu opposition ne tuwaŋŋamako mu Mukono ne mu Greater Mukono. So nsaba atayina mukamwana yekamwana yekka tubadde tuli baana bwambaata emyaka gyonna naye kati twavuddeyo olw'obulungi bwa NRM tuli wansi ku ground ekiyita waggulu otega wansi. Nasaba sentebe meeting kubye meeting nga kuŋŋaanya abantu 5 okuva olwe natandika struggle naye siiwandiikiranga ku sentebe na responding kati essaawa yaleerwa bwannyimirira mu maaso lwa NRM nga nsaba mbwakomewo mubuuza what are you talking about? Ono baagadde n'okumuggyako omuzindaalo naye n'alemerako ng'agamba nti ayagala amazima gategeerekeke. Ne koci omutendeke bwe mubeera mu liigi ttiimu gy'otendeka ne bagitwalako ekikopo osooka n'otuula omwezi gumu ng'okyalina encukwe naye mubbanga eriddako oyita tekiniko azeeko zaka akazindalo hapo sikitazi michezo wano lero tetwagala muzannyo. Ng'ayogera amyuka RDC Roda Titwe Kagaga naye tayawukanye na Katabira n'agamba nti kikyamba nakibiina obutafaayo ku kutunda bulungi bwa kibiina kya NRM ne ssentebe waakyo President Yoweri Kaguta Museveni nga bafa ku kimu kyakwekulembeza ng'abantu. Ekise NRM mu Mukono saagala kugamba wala tulina entalo nnyingi nze ndowooza bwe tuva wano leero entalo tuzikome enkwe zikome kifiiriza akome mu Mukono because ebyo byokka bye bituleetera ebizibu. Tuvudde mu yellow book naye contestants babadde balwana. Contestants babadde balwana. Tulina okusooka tutegeere nti omulabe waffe si contestant muno naye oli alinze nti tulwane atuyingirire tukwate tutandike okufuna obubiina mu ffe ate batuwangulire awo. Bali bize batupulaningira who is the weak candidate tumuyiseemu eri waggulu bawangule. It is time NRM mu Mukono tulekeraawo enkwe ate tutegeere nti tuli nnyumbamu. Ffenna tuli ba NRM era mbasaba the flag bearers betulina wano ba candidates betulina betusuubira nti bw'oba tawangudde komyawo abaana ewaka. It is not time to fight against each other ate ne tuwanguza akalulu aka NRM. Ate RDC Hajjat Fatuma Ndisa Banabitaka naye alangidde bannakibiina obusyufu bw'empisa n'agamba nti ab'ekika kino abamala okwogera ne bava ku mikolo ne baleka nga n'abagenyi abakulu tebannayogera be baviirako n'ekibiina okuwangulwa mu kulonda kuba bo balowooza nti banene okusinga ekibiina. Ekibiina ky'NRM tuyiga okulaga empisa, tuyiga okussaamu abantu ekitiibwa, tuyiga okwefuga. Bino era bye tutwala ne bituuka ne mu ballot kubanga abantu abo balowooza nti banene nnyo okusinga ekibiina. Teri muntu munene kusinga kibiina. Bino byenjogera Maama Nabikofu obimanyi, Mukyala Sebuliba obimanyi, okimanyi Maama Katende. Byonna byenjogera agitwayiri obimanyi, Afande Kinoba obimanyi, Mwami Muwumuza bino obimanyi. Abantu b'NRM balowooza nti banene okusinga ekibiina. Eyo nno y'ensonga nnamba emu etuleetera okugwa. Nti ne wandibadde weetoowaliza
abantu okutegeera n'otambula wano oba omaze okwogera buuza ku bantu mu tenti tambula abantu bakutegeere bw'olowooza nti bw'okwata akazindaalo bw'oyogera tambula okole ki ogende eyo karica mbi nnyo mu kibiina. Abantu abalala mulowooza nti mwe musobola okubaako kye mukola outside the party structure weeri naffe abawagizi weetuli naye party structure kintu kikulu nnyo. Pressure groups wezirera tuzaagala kubanga zituzimba naye respect to the party structure is very much needed. Abantu bano bategese omukolo nze sirina gwe ngenda kunenya. Okuteekateeka omukolo si kintu kyangu. Okuzuukuka okuva gye twagwa gye tukalabidde okumala ebbanga kintu kinene nnyo nti process okuva mu njegeeya tukuba omuyego ogwatukuba okudda engulu kintu kinene nnyo. Nze sirina gwe nzize kunenya. Neebaza abalemedde ku mulamwa neebaza abalemedde ku main abasigadde nga muwagira NRM ebbanga lyonna mu mbeera embi mu kusoomoozebwa mu kujeregebwa mu kasukibwa amayinja n'enfuufu musigadde ng'ekibiina omulamwa gwakyo mukola ki mugulina. Ye ssentebe wa disitulikiti wa NRM Hajji Twahidi Ssebaggala asabye abakulu mu kibiina okuteekawo omutemo gw'ensimbi gwe babawa okukola emirimu gy'ekibiina bakome okujjanga mu nsawo zaabwe. Naye olwaleero ofiisi eno tugitambuzza ffe abali wano nga tuteekamu ekyaffe kye tulina ne tufuna n'abawagizi n'abo abaagaliza NRM era kwe kwebaza abo bonna abasobodde okuteeka mu mukolo guno. Weesanga tulina abaatupangisiriza ebyuma, waliwo abaatuwadde obutebe, waliwo abaatuwadde tenti tusobole okuteekateeka omukolo guno gubeerewo. Tewaliwo ssente zaavudde waggulu. Abantu b'NRM tulekerawo okulowoleza ennyo mu ssente mutuyise transport aliwa kino kiriwa. Bwebanga olina omutima gw'NRM bwe bakuyita jjangu owulirize. Abasecretariat eno tulowoozeeko nga district tusanga obuzibu bunene. Nze bwe nali mu kampeni wano eza president z'owulidde boogerako nammwe abali eyo. Ofiisi yaffe baagiwa $5,000,000 ekole kampeni za president naye nga executive yange erina abantu 12 ne baligesitwa 2 ne admin ombe bantu 15. Bw'abawa $5,000,000 banoonya akalulu ka president mu district yonna simanyi bwe bayinza kumalako naye tulina emiruka 97 gyonna twasobola okugitambulako ne tutuusa message ya president gye yali atuweereza ne secretary general. Tusaba ofiisi zino zonna eri eggwanga lyonna wabeerengawo ka budget akajja mu ofiisi zino okusobola okuddukanya emirimu gy'ekibiina nga secretariat bweri. Nsonga esali mukulu meya wa Kampala Central alabudde abakulira ekibiina tebasaanidde kubasindikiranga abantu kuva waggulu mu biseera bya kampeyini nga bano be bapokera omusimbi olwo bamanyi abantu n'ebikolebwa ne basigala nga batunula butunuzi. Mu kulonda primary mufuna gumu kitundu mugenda ku main ate eri abantu 9 abantu 7 balagawa kitegeeza mwatulyamu lukwe ne mulonda ki opposition. Basebo ne banyabo omulimu gw'ennina okweddiza Kampala mukimanyi bulungi kyekimu ne wano Kampala kitokota naye tugamba ku luno era president namusaba ebigambo bino era kankyogerewa ndabe ba RCC n'abakulu abalala nsaba era kino nkiddamu taleeta ba experts okukola mu Kampala taleeta ba experts kukola mu mukono nga bakulembeze bano bwe bali teri ategeera mukono kusinga abakulu bano abakulembeze baabwe. So wange bw'oleeta abalala mbu be bategeera Kampala nga ntunula nengaba kitya kati nange nzira ki ebbali bakole bwe bakola kumbe bali ku munyago gwa ssente zafuuka butwa. Muganda wange Saddati yakyogedde dda owulira ssente zivudde mu State House gundi okugenda mu ground nga tewali yazifunye bakoze ki baziridde omulimu gwange oba gwa chairman Ssebaggala supervisor okukakasa ssente zivudde ku State House for the members of NRM bazifunye yes oba no tulina okumonitoringa RDC, that's your job. Ye ambasada kino baasiimye abakulembeze ba NRM mukono olw'okutandikawo enteekateeka eno ey'okuzza ekibiina engulu
n'agamba nti kigenda kubayamba okweteekateeka n'okwezza obujja ng'okulonda tekunnatuuka. N'okukumaakuma abantu mugitwale mu maaso. Nasanyuse nasanze Sadaati alowooza ne bamuganye okwogera. Ssentebe n'abaga omuwa omuzindaala akole ki? Mu tayimu eno gye tulimu nga twakamala okudda engulu abantu baleke ba blowing off. Tuleke abantu bajje ebintu byabwe n'olumala okugira tweronderonde. Muntegera bulungi temuziba muntu yenna kwogera mumwa. Mu mbeera eno gye tulimu tulinga abatunzi ba mmumbwa. Emmumbwa omutunzi agitunda ekikusanyusa nti ayagala okuzaala mu mmumbwa yemu baga nti ayagala okuzaala yiino nayagala okujjamu bamuwe mmumbwa yemu. Muntegera bulungi naye bw'otuuka mu kiseera ky'okuginywa gwoba oyagala kuzaala ng'onywa emmumbwa ng'okola ki? Bw'oba oyagala kujjamu lubuto nga nyonywa emmumbwa ng'okola ki? Nokyo mbasaba tubeere tolerant. Muyige pulezidenti waffe mumulabye ebbanga lyonna lyakola. Bade pulezidenti Museveni ne balowooza nti oyogera nonsense atuula n'akola ki? Tuwuliziganye. Temuziba mumwa gwa muntu yenna mu kiseera kino. Era ssentebe okoze bulungi bwe tuukidde wano bwe badde baganye nti asirika agende n'omukkiriza n'amala okwogera. N'ayogera ebimutawanya byonna n'eddoboozi n'alikulumya. N'olwekyo njagala basaba Mwami Ssebaggala sipiriti eno osigale ng'ogitambuza kubanga eky'omukisa omulungi tulina okuba n'omulina RDC with a parent ye mulina ababulira ng'omuzadde